Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano wetukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Lubega TV omwanjuzi nze Lubega Micheal. Newankubadde ng'omusana gwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi weziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero namutikwa w'enkuba eyafudembye mu bitundu ebyo eby'omwaluwa yawezezza milimitaazi 40.2 so nga ate eyo mu Tororo zaweze milimitaazi 2.4. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe okubeerayo n'oluwandaggirize olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti obudde bujja kubeera bwa kiddedde nga n'awamu akasana kajja kkeera kwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebimu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira pereketya w'omusana. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'Ekkotido. Kampala n'Emiryango tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 so nga ate yo mu nsozi ez'Ekabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwetweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Dodoma ne Nairobi tusuubira omusana okwakira ddala nga gw'amaanyi so nga ate gwo ogunaayaka mu Dubai gujja kuzuukusa ne kawekwa eggango era nga gujja kuweereza ddala degrees 41. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Lubega TV nze Lubega Micheal.